Wamode oyagambye munne ebinnyo tibamuwasizza. Anti era byebyo waliwo ebintu ebimu by'otasobola kuyisa mu kamera. Kitegeera empisa kintu kikulu nnyo especially ng'oli muntu mukulu. Bw'oba tosobola kuba na mpisa ng'oli muntu mukulu then obanga gye bagiyita emigigi emito abakulaba simanyi kye baba bagenda okulowooza. N'abamu interviewing nabo bakyamu because ebigambo ebimu tebirina kuyita mu public, tebirina kuyita mu camera, tebirina kuyita ku TV. But if you go ahead and interview full figure naawe mula n'ayogera ebyo ebigambo byayogera ku camera kiba kikyamu. Journalism aba mukyamu nnyo. Okay. Yes. What do you think is Full Figure's problem? She has no problem. That is her. Si mulwadde. That is her. No, she's not mad. She's zen, simularu, but that is her. Era omuntu amutuukirako amanyi ebigambo bibiri bisatu waliwo kyagenda okukubako. So ogendayo kimanyi mbu agenda kwogera ebigambo kimu bibiri, the next 5 words are bad words. So by the time omutuukirako ze sola mwesembera because manyi sawa yonna agenda kumpemula. Yes. No msawulira. Musembera na musemberera mutya. Nza mu amagezi ki because munne yagaze mufumbo obulungi ate yagamba bamuwasiza abamalamu amaanyi. Full Figure sina magezi genyinza muwa. Omutwalanga bwali n'omumanya mbu yoyo bwatyo bwali. If she want to say something positive newe kibanga kyakabi tajja kyogera. Naye nga ate mu deep down mu mutima abakimanyi mbu but she will still say it. So I can't advise somebody who is older than me. No. Gwelowooza Rabadaba naye teyakoze okuliplayinga Madrata Nchiko ne Full Figure kyabadde. Abantu balina obusungu really. Somebody has just gotten married, you don't know how they have gotten married and you're jumping onto their marriage. Soko sotinge iyo ukitegeera. People fall in love ate gwobabuukira. It's not nice. And even when you're joking, sometimes you don't need to joke around with people's relationships. So, bokubukira Rabadaba is bad. The band mubukidde oba ne boogera ku lugoye oba anything, but not their relationship. Tosobola kudda onogamba omukazi yataddemu oli ssente. How? Do you have evidence? Do you know what you're talking about? Kitegeera Rabadaba naye ayinamu ezize. So sometimes ebintu ebimu tebyetaaga kujokingirako. Like people's yagadde munne bakoze embaga newe eri false or anything, that is none of your business. Tutunya industry ennaku zino erimu ebintu bingi nnyo, abewasizza bebawasizza, abamalamu abatamaanyi, whereby we saw some video Full Figure ngagamba Crystal Panda is an artist. Gwe omu ku ba DJs, do you believe Crystal Panda is an artist? Yeah, he is. He has a lot of art. Omuntu afuate ekigambo kiri trending n'akikubamu oluyimba ate nalwo ne trending akiba kyakabi. Other than because waliwo abayimbi bangi abakutte ebigambo ebitrending right now n'ate ne babaddemu fulumya mu hit. Kitegeera. So Crystal Panda is a big dog. He's very talented. Full Figure avayo nagamba nti Crystal Panda yakubayo kamu yajja mu lockdown n'agwa mu lockdown. Goyinza akyaliwo nnyo. Akyaliwo oyo omulenzi alina energy mungi. So Full Figure baba alowooza mbu Crystal Panda agenda alimba. Wali ayogere ku balala aba agenda naye Crystal Panda amute. Full Figure mayimbi yali yayimba yali tukyakale oluyimba lwe ne Palaso alina ennyimba eziwera. Yali muyimbi munene but takyayimba kati gundi presidential advisor. So she should advise abere presidential advisor. Yes. Nemo music industry abere advisor. Music amuveeko because kati takyamusobola. Bavinka n'abaddawa abaana bazze. So ne style ekyuka byali ayimbedda kati takyasobola biyimba because abaana baleeterawo style mpya. Kitegeera ate bandi nnyo abaliwo. So asigale ku advising a president music amuveemu n'abayimbi abaleke. Yes. DJ abaleke. Full Figure anveeko nawulidde mbu wanjogeddeko nvaako. Tabamalamu amaanyi mwenga emigigi emito kubanga omuntu agenda ku makya n'akuvuma ogamba on'amaanyi agali mukaaga agenda ku muzindalo gakubula. Twamumanyiira byenjogera ye. So omuntu omumanya bw'ayogera bw'ati no moving on n'okimanya bwekyo bwe kityo bwe kiri.
Bachali bo babatadde Nobia ne Edimotwe owulira otya nga gwe nimulwa ssanyu lya maani nnyo mu Firebase era nadde njogera ne Edimotwe ku WhatsApp amaze okunwishinga happy birthday gana nangamba blood nandigulidde ekirabo nayo kimanyi nakava Kitalya ne mga atofayo nze ngenda kugulira ennyama n'ebyennyanja cause Edimotwe abyagala nnyo abirye. We are very happy nga industry ya music na entertainment okulanga babatadde. Olowooza basigale mu struggle ba keeping it in? That is their call. Sobola bantu bakulu sobola kulya kyakola. Yes, so either basigalayo babavaayo, that is up to them. Okay, thank you. Thank you. Okay. Happy birthday to you. Zatennida. Myaka tugenze mu emeka kati. Myaka twakatuuka ku third floor. Third floor. Teriko byeyongerako. Wadde. Twakatuuka ku third floor just. 30 years. Okay. Okay, 12 years you have been in the industry. What have abaana tuzadde bameka abakyala currently? Bamama babies. Tulinayo abaana basatu. Bamama babies sobola babalako nkyazaala. Tuyinza okuba tukyasobola okweyongerayo n'abalala oba ne tugenda n'abaliwo right now. Yes. Tubadde tumanye nti oli mu layini ya Wizo. Wizo ansingako. Waliwo besitasobola competinga nabo. Oba weekuumi ng'ogenda n'erinnya lyammwe liri. Oyo ye mayi waliwo omuntu atakyegaana ng'akimanyi gye kiri naye kyamusukkako. Kati nange Wizo ansingako sobola competinga naye. Mama baby omutuufu omulagadde. Kuba ku mazaalibwa agagano twandisuubidde kalanchi nga kali special. Kati era bw'otakalabayo manya tuli mu lusirika because nange nandibadde nsuubira leero bajja kunkubira kasimu bantwale autu oba oluseninde ekintu kyonna naye ebyo bye naakafunako biva mu ba friends so abo manya tewali aliwo. 30 years industry no gimaze mbanga ki? About 12. Oh. Yes. What is it? About 12. Okay. Wenzo gamba ng'etaano banga musanvu gyali jagwa upcoming DJ. Awo nga nsitula byuma mobile mbambaga tebanaba kummanya nzunga nsitulira Shiru ensawo nsitulira Appleman ensawo awo nga nkyayiga tugenze ku La Bonita tukubyewo ezo comedy ezasooka ne ku Lafters emyaka ng'etaano musanvu gyali jagwa upcoming nene emyaka nga musanvu egiddako awo gyali jagwa star. Okay. Okay. Students are not studyako Bashir, but looking good now, you're relevant. Okusinga te Bashir. Bashir wansiga legendary. Yes, legendary. Wetwogera ku baana abaliwo. Mwana ategera nnyo gosinga oli. Anti n'emyaka gikyuka n'enkuba ekyuka kati mu Uganda era Shiru akyali number 1 DJ but waliwo ate abakabi ffe abaliwo right now tekimuganda tekusigala nga akyali number 1 but trends zikyuka emyaka gikyuka as we speak kati nze nsinga simanya ddaka awo Stuart bali awo bebaddako awo simanyi sobola babuulira mbono yewookubiri ono yewookusatu ono yewookuna naye nga nze nsinga abalala ne balyoka baddako awo. Okay, looking on oli muntu ali DJ okola ku radio otegeka n'ebivulu sometimes ne sente zafuluma we didn't see your name appearing sente z'abaani za promote n'abalina ebivulu ebitonotono byalimu olutalo nze siri muntu alwanagana n'abantu abalala so byalimu olutalo lungi ate technical know-how abamu bakusinga obunene so abamu twabivaako buvi ne tulinda bulinzi kyeki naddako. So you're going to bantu abaluzinga, right? Ndi omu ku baluzinga because me and Galaxy FM era naffe twali tulina ebivulu awo twali tulina busabona ne bakikansolinga twali tutegeseyo ekyasite ne bakikansolinga nze ninayo annual white parties era nazo nali mbookinze venues
mbukizeko n'abayimbi but nobireka ne bigenda till further notice. Yes. Okay. Ekyo tukibudde kutulabye nti sente zaakumyewo part 2 abatafuna angazi. Nsaba nnyo nange nzifuneko engeri gyeri birthday yange leero basali musale yandi nsindikiddeyo mobile money bamuzeeyi kennyini but katulabe tukyapushinga nga DJ Association tukyapushinga okufunako ku sente ezo ne phase eyasooka tetunagirabako batugambye waliyo phase 2 so tukyapushinga kulaba nga oba tunazifuna inshallah. Kyaliwo good yali ku committee tafubi yagabaka sente tafubi tali komedi ya uma nenda sewa zineza sembyo yazirimu kali kamukubire ku simu tulabe cause mukwano gwange tasobola kundi ako kawogo. Yes. Emyaka gino 12 industry ogirabye otya? Industry yaba DJ yaba mu byonna ngo bigase because bonna abantu bo right now industry yandibadde eri waggulu nnyo but because of lockdown nothing is possible. Kitegeera ati kati tugenda mu second wave so kintu kigenda kyononekera ddala but industry yandibadde waggulu nnyo. Shows zeeyongedde ezaali teziriiwo, themes zeeyongedde eza parties, abayimbi beeyongedde so twandibadde tukikuba bubi nnyo right now. Era nange kati nga June mwenkolera mu parties zange but June is just going to pass. I can't even hold a birthday party. Era nayo egenda kupassinga so there's nothing that is happening. Naye singa sika corona singa tukikuba. Babongede 42 days. How are you people going to survive? Because we think anytime from now bayinza okukola omugalo ogwaddala nga guli ogwaliwo. If you've ever done something and they bring it back, you definitely know how to play around with it. Ekirungi twali mu lockdown yatunyigiriza tufunamu obuzibu bw'amaanyi nnyo but netugiyitamu so the second wave tejja tu affectinga nnyo nga the first one because already tumanye ekyokukola. If you need food you know who to run to, if you need anything you know who to run to. Okimanyi musaawa emu kibooko weeri so you're already indoor. So second wave just that abafudde right now be bangi. Many people are losing out on their relatives and friends including myself but we really know what to do. What do you think is lacking? Because we see other countries have the way they are making this thing. It's in Goburade, people are safe and everyone is moving on very fine. What do you think is lacking? The advisors about Kulembeza Magezi or there is something behind this? There are 2 or 3 things that I believe. One is still it is true people are dying but other countries are managing it so we can also manage it. Kitegeera minus lockdown you see the NBA games, football is going on, some concerts are going on so balina engeri gye bakimanaginga ekitulemye ffe. So lockdown is really not the solution but we need to just find ways of managing it. Era by scientists bamuzeeyi oba whoever tells him balina more plan. Otherwise fena tuyinza okulowooza balina kye baagala okuyisawo. If more people are dying in other countries but the games are going on, sports is going on, NBA is going on, then you really I don't know how you can explain that to us. Okay.